Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Sebo. Sir, Kiki? what is it? Tomanyi kikuliko. You don't know what Era is going wrong. okyebuuza. And you always ask yourself, Olina abaana? do you have kids? Bali batya mu mbeera zaabwe? How are they in their normal way of life? Pastor alina abaana babiri. Omuwala yasooka alina emyaka 5. Omulezi wa kubiri. But they are different mom. Different mom. Yes. Bamama babe banjawulo. Kati genda otuule okyebuuza. So go and sit and criticize. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Jjangu. Come over. Ugamba otya? How are you? Tewali musumba. Ninga gwe nali ndabyeko. As if I've seen you before. Musumba nakajjako ne mwezi kati ngiringa 6 nga nzija wano. 6. 6 months. Yiweze 6. Ndaba olina obujulizi si kyewebaza I Mukama. see you have the testimony. Oluganda Yesu yeebazibwe. Amen. Nze najja wano nga nne ekizibu nga emizimu ginkuba. Pastor nansabira nenkyerera nenziramu nenzija wano. Bazadde bange baafa. Nensigala nga bwendi. Nenzija pastor nansabira nga mbonaabona n'emirimu nga siina. Ne ssente ez'okuweerera omwana nazo mala kutoba nnyo. Okwegamba kuwaayo omubiri gwange. Pastor nansabira. Nengenda nenfuna akalimu era kati njiya. Naye pastor obuzibu bwe nnina. Wansabira. Okola mulimu kirina? What do you do? Natandikawo akadaala teekako ennyaanya butungulu bw'enkyo. Ne kati nina abaana bange bali babiri pastor. Omu talina magezi. Ntobanga bwe nsobola school fees. Talina magezi ku ssomero ate omulala tawulira. Namuzaala awulira. Banyuma lw'emyaka 3. Simanyi kyabaawo. Kati gwe mukyala luli. Are you the woman the other time Gwe nalagula nti bazaddewo baafiira that prophesied that your mu parents kabenje died k'emmotoka. in an accident? Pastor kituufu yenze. Kati wali emizimu gyali gikuba ng'olina ebikusuma kati emirimu gyo gitambula So bulungi. you used to be struck by Emirimu gyange demons. Now gitambula. Naakatandika naye era ndaba nga nkola. Waliwo enjawulo. there is some difference. Era ng'okkiriza nti ogenda And kubeera you w'amaanyi. accept to be Nja powerful. kutereera mu linnya lya Yesu. Obujulizi Testimony. tobuulya just kunyumirwa. It's not hard for fans just. Bwe tuyita bano abalina obujulizi But once we call people to testify ne bawa obujulizi and bwabwe they give their testimonies, baba bagulumiza Katonda it's glory to the Lord ku kyabakoledde. for what the Lord has done to them. Waliwo ekyewuunyisa. There is something that amuses. Azze She came simanyi. and I didn't know. Bayibuli egamba Because the Bible says, era sijja kuwa kibagamba. and still I will not tell you, I'll be telling you every often. Azze She came najja n'awaayo and brought in this ku yellow banana lw'obujulizi Katonda on the bw'amuwadde. behalf of the testimony that the Lord has given to him. Katonda bingi byagenda okujja mu bulamu bwo, Still, there is a lot the Lord is going to take off from her naye era life. wabaawo ebisigalamu. But still, there are things that remain. Yajja ng'omuntu She came as someone. kuba njuka wajja ne mukwano gwo baali I weka. remember you came with a friend. Alina mukwano gwange era lwakuba abadde taliiyo. Yajja ne mukwano She gwe came with a friend. naye ng'ali amaze ebbanga ng'ajja wano. After taking long when she's coming here, Saamuyita I didn't call her. era kyakikola kye kimu nga zze kuwaayo. It was the same act. She came to offer bringing something. Mukama n'amulonda omuyamba. And the Lord picked to help her.
nga wamulonze leero. The way she has been picked by the Lord. Omukyala, Lady, Katonda ayagala kuyamba the Lord wants to save era you ayagala kusumulula. and set you free. Yakulongoosa He cleansed you. n'ekibadde mu bulamu bwo But ng'ekizibu what has been in your life as a problem, ayagala kijjawo leero. it must go today. Ogambye omwana wo omu musiru, You said your child is an omulala idiot tawulira, and the one Omulala cannot hear. tawulira, omulala takwata mu kibiina. omulala takwata mu kibiina. The other one is, Kwegamba tomanyi kikiri ku you baana don't bo. know what's wrong with your children. Bali ku ssomero, Are they at school? Nzize nabo. ozze nabo, You came with them. genda obaleete. Go bring them together too. Konna ali atakwata mu kibiina. Who of the two is not Ono y'atakwata. Ono adde wano. you one come that side. Buzibu ki? What's the problem, gentlemen? Obuzibu bwe nnyina sikwata mu kibiina bali njagala kunsabira nsobole okukwata mu kibiina. Wadde oyagala kusabira osobola okukwata mu kibiina. Oli mu kiraasi ki? Which class are you, boy? Kya musanvu. Kya musanvu. P7. Kati beba abaana bammwe. Those are the categories of children you have. Waliwo bingi There are many things ebibasumbwa. that tortures them. Jangu wano waggulu. Come over on the podium. N'oyo muleete waggulu. Plus the other that son of yours. Kiki oyagala Mukama akolera What do you omwana? want the Lord to do for you, young man? Sega Mukama ampa amagezi. Mukama akuwa amagezi. The Lord give you wisdom. Ategeera bulungi. Does he understand well? N'ayogera n'okusekaaseka naye Bamuyitaani. What is his name? ye Alex. Ye Alex. 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 Wange? Olina emyaka emeka? How old are you? 2. Gwe ky'olabanga ekizibu You see, what you see as a mu maaso ga problem Katonda tekyetaagisa. before the Lord is Teweetaaga na nothing. kukwatako. You even don't need to Seetaaga touch nasooka kukwatako. it. He did not touch Olumala you. olinnya mu kifo kino, Once you come in this place, Katonda ng'akusumulula. he sets you free. Alex, Alex, olina emyaka emeka? how old are you? 2. 2 years. Maama aliwa? Where is your mom? Yooyo. Eh, Ate taata where is dad? ali waka. At home. Ajja. He's coming. Agenda kujja wano? Is he coming here? Maama taata amanyi nti muli wano? Amanyi. Taata we yani? What's the name of your husband? Njogera na mwana. David. David Balumu. Balu David. Omukyala, Lady, buyita omwana we nzooza nze muyita ajja wulira nti onaamuyita tajja wulira muyite. Wange? glory to Jesus! Hallelujah! Amen. Aunze. Omwana, olina emyaka emeka? N'emyaka 14. 14. Oyagala funa first grade You want to get a first grade? Iye. gy'oyagala? That's what you want. Kati ogenda genda ogambe maama, Go tell your mom. njagala ogenda ogambe maama wo nga mutuuse eri. Go and tell your mom once you come back. Saagala omugambire wano. Don't tell her from here. Njagala omugambe Tell her Katonda yamusumuludde, the Lord has set you free buli already kimu akikoze, and he has done everything. naye njagala ogende But you go otuule ne maama sit with omugambe your mother, telling her alekerawo okwegomba mu taata wa mukwano gwo. to stop admiring Olidde? a friend to your father. Omumanyi gwe ntegeeza. You know whom I mean. Genda Mukama abawe omukisa. Go, the Lord bless you. Kikyolifa What Tewerabidde. is it that you cannot forget in your life? Waliwo omukyala There is a lady. Helen. Mukama ndaga omukyala gwe bamuyita Helen. There is a lady. The Lord shows me she's Helen. Amaze ebbanga ajja mu counseling. For long she has been coming in counseling Alina omwana tatambula. with a child.
unable to walk. Where are you headed? buzibu ki? What's the problem? Tofayo genda otuule. Don't mind, go and sit. Genda otuule tofayo. Go back and sit, don't mind. Kizibu ki ky'olina n'abaana bo? What problem do you have together with your children? Ekizibu kirina ku baana bange nazaala abaana bange babiri ne abaana bange ne bakula bulungi nga tebalina ebuzibu naye omwana wange bwe yamala kutuuka mu siniya wano buli bwakwata keesi ng'agenda ku ssomero atabuka mutwe nejjo nabadde mutwala n'addamu n'atabuka era musumba kinduma nnyo okulaba nga baana bange bavudde omuto nga mbaweerera nga mbakolera ki kati omwana wange n'amala kuza kutuuka omusiniya wano n'atabuka omutwe ayabadde atalina magezi naye nga nkulubazana naye mpola naye katuuse museera n'atabuka omutwe musumba nze nkole ntya lwaki ekyo ekintu ekimukwata batakiddiza nannyiniwo wakimusindikira yabadde nga talina buzibu nga talwala owookubiri omwana wange naye ng'ali bulungi naye talina magezi mbadde nsaba omusabire afune amagezi afune na first grade bamuyite ne basari kubanga mpeeredde abaana ali ludda ali ku ssomero. Where is he? Is that school? owookubiri ali ku ssomero kitunga mu luntungamu. Tofayo genda otuule. Don't mind, go and sit. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Nze Nampija Mariam. Nze kizibu kye nnina nze ne baganda bange bonna buli we tutuuka ekiseera ekyokukola ebibuuzo emitwe gituluma kati Desemba ngenda kola ebibuuzo ebyakamalirizo mu koosi yange naye buli wentuuka ng'omutwe gunnuma nga neerabira byonna bye nasoma simanyi kwe kiva nsabeera onsabireko musumba aba directors be tukolera ntubasomeseza ku masomero gaabwe tebatusasula njagala babeere nga batusasula. Tofayo genda otuule. May not, go and sit. Musumba Yesu yeebazibwe. Nze ekizibu kye nnyina buli wenkola bizinensi ebeera etambula nesooka n'etambula ogira walumu nembeera nga sikyalina wadde 10. Ekirala abaana bange be nazaala bonna bansobera kwega bali awo balinga abatategeera naye nga tolaba nga abategeera kubanga kati omuwala gwennyina omuwala omukulu ali lubuto naye n'olubuto omusajja yakkiriza naye simulaba nako kati ndi awo ntunuulira mwana ze nyina okumutwala mu ddwaliro kyokka nange naye sikyalina wadde 10. Ekirala musumba musajja gwenfuna wemba simwagala njagala naye wentuukira ekiseera nti simwagala nga twawukana tutyo simanyi kiva kuki ndabira bulabizi awo ng'embeera entuuseeko. Tofayo genda otuule. Mind not, go back and sit where you've been. Musumba Mukama yebazi. Amen. Amanya nze natunda dynasty. Musumba nze nina ekizibu. Nze golaba wano kale I started building construction. Kale waliwo okola ki? I started building construction. Naye waliwo gye nali nkolera like 3 months back. Naye okuva lwe naavaayo sifunangako mirembe wabula n'emikwano gyange gyonna gye nali nina egisinga gyonna gyanvaamu sifunangako omulimu n'omulimu gwambulya kale ndi awo I'm just there. Genda otuule Tofayo. Go back and sit, mind not. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo Kikyolifa Tewerabidde wano ku ABS Television okuva ku Monday mpaka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.